endagala zonto byammwe mujjanga ne mulya bwe tuligenda mulikomba endagala okuyimba bwammwe mujjanga ne mulya nga tewakyali mulikomba endagala kati mbagamba mujjanga ne mulya mujje nno leero mulikomba endagala mbawe ebikambwe mujjanga ne mulya kuba mbifumba mulikomba endagala bwe tulivaawo mujjanga ne mulya nga tewakyali mulikomba endagala olwo mulikaaba mujjanga ne mulya kati nno mujje mulikomba endagala ikyuli wange mujjanga ne mulya ababuuliridde mulikomba endagala prezidomu wange mujjanga ne mulya maze obagamba mulikomba endagala kati nno mujje mujjanga ne mulya tuli waneeka mulikomba endagala nga 11 mujjanga ne mulya tuli waneera mulikomba endagala bale tuveewo mujjanga ne mulya emukono tujje mulikomba endagala eyo bwe tuvaayo mujjanga ne mulya kasangati ate mulikomba endagala kati mbagamba mujjanga ne mulya nti bwe mutajje mulikomba endagala bwe tulivaawo mujjanga ne mulya manyi mugenda mulikomba endagala era mulikaaba mujjanga ne mulya kati nno mujje mulikomba endagala amazika gaffe mujjanga ne mulya tugaterese mulikomba endagala era bwe mutajje mujjanga ne mulya ffe tulikaaba mulikomba endagala. nze Ssaabazonto owa Bizonto komedi olugendo lwaffe lubadde lwanvumuko nga lujja nebamu ekinnya ne mugwayo bwe muti bano ne boogera bayikyuliraga tebadda bagenda okulaba nga mukomyewo nga mulemeddeyo paka ne bakkiriza ne bagaa nti bano tebajja kugenda weebali so wetuli tusazeewo tutegeke sheeno okukakasa nti tukuze omuntu yenna yenna buli lwategeka sho aba ateekamu giya endala okuva waabadde agende ku kipya so omuntu yenna yenna amukkiririzaamu oba amusapootinga in any form bw'ogaana okujja ku show y'omuntu oba omukotokedde mbwagala asigalawo waali kati obwagazi bw'olaga nino oyagala ave ku levo kwali agende ku ndala kwe kumuwagira mu mbeera efaanaganako bwetyo n'olwekyo tubategeeza nti nga 11 omwezi gwe tulimu teri kulanga kulala tugenda kubeera wano Lugogo Multipurpose Hall we tugenda okwakubira buli kimu kye tulina mu store nti eno sho tugikoze si kubanga twagala kufunamu ssente nti kubanga twagala mutulabe nnyo wabula tugikoze ebawalirize okulaba eya next year nze siringa munnabyabufuzi agamba nti no nze mumpe ekisanja kimu basebo ne bannyabo mbategeeze buli mwaka tugenda kwategekayo sho emu naye eziddako mugyeko eno tezijja kubaako press conference tezijja kubaako kulanga tezijja kubaako bategeeza nti ya luno eno gye tukoze luno yegenda obbawaliriza okujjanga otubuzi eddako yaddi musasule tiketi singa temumanyi nti ya lunaku ki musubire ebintu ebirungi musubire content ategerekeka era gwe muyinza okwegomba okuddamu okulaba so that kyenjagala kituukirira nti shows eziddako mujja kujja buzibu tugambe nti abange yaddi kijja kubaayo nze tiketi mugimpe nga tonnamanya na date ffe Bizonto nze Giant Zonto show yaffe nakuza mwezi 11 wano ekyenjawulo ekiri ku show nti anaaba takedde oyinza okulabira mu ddirisa ng'ate osasula kitegeeza nti ffe saawa 10 ng'emiryango gikoze eki giguddwawo tusaba busabi abawagizi baffe zigenda okuwera 11 nga mujju ffe tutandikirewo ekyenjawulo nti ku luno twagala kyusaamu omuntu bw'aba akuwerekeddeko kati nga batulina bakomediyani bannaffe abatuwerekeddeko n'abayimbi ate si yakulembera gwe bawerekera gwokola ki kitegeeza bwoba omanyi gye mulaga so saate abakuwerekedde bakukulembere ffe tujja okusooka kati tusaba busaba buli anajja mu kitambiro mu city jangu ng'okimanyi ffe bakatenolaiza ate ffe ba main performance mu show waliwo empita ez'enjawulo ezitali za mbuuli ekirala bw'otuuka kuleva egamba nti nze ebiseera ebisinga tuba tukola bino ebintu tuba baluganda naye mufuna obutakkaanya musigala nga muli baluganda oluganda lukujja engeri gyempitamu Spark TV ate si gyempitamu oba kugambe station ki mulimu abantu ngobbo muli baluganda nga yamanyigane kalo okubaokukiga kalo kwetagako wano nojja buzi kati abantu twakolaganako nabo baganda baffe kitegeeza nemukubira bukubizi kasimu ye bw'atakaho nalinga aba ategeeza nti takyali muganda wange ate nga nze mmanyi nti akyali muganda wange gwe ntiitiire okutuuka okuwandiikira ebbaluwa ye bebekulu gwe negayire owegayirizi naye ono gwe mmanyi nga muganda nga bakimuwandiikira
awo wennyini omugo muwala wakanaabo Dr. T yavayo nakosi n'agamba ye tajja kulabikako ku lunaku esooka eyinza okuba nga nayo tekiniki yakulangiramu esho kubanga ayinza okutereeza nagamba nteekayo nti ngenda kusheera bajja kuntwalaganya naga kanteekeyo nti sijja kugenda kubanga yadde yagamba nti ze sijja kuvayo nenze ennyumya naye taŋŋambangako eri kyogambye nno temwabayita mu buntu naye taŋŋambangako mu buntu nti sijja kujja nembiraba era nange nenziramu nenga nti mutugambire bw'aba tayagala tajja obutali musango sembera awo wennyini omukulu beyanzizo wavaayo oba kyavayo nako nebitambula nga weyagala n'omukyalo abantu baddamukomugamuka ne bagamba mukoze sitafu ebitambuza ekibu ekirungi nti omwami yali ayogera ye mwami kati naye twamwivolovingamu ekyo nze nno nsuubira si bwe kyali naye waliwo obubeesi ensonga eyali etambudde bwetyo oluvannyuma naye yavaayo naawe okwetonda kwe ngalaga nti yakibuukira nga tamaze kyetegereza tewaliwo kirala kyonna awo wennyini bwengaggwa abamu tebamanya era abamu basigala beebuuza ne bagamba lwaki mubannalazondo alondayo gwejjayantizo kubanga nkola naye aninaana ekyokubiri talina mmotoka nze mumutwalako nze simutwalako ndina mukambwe oli ayinza okuba talina kisa nze mupiikinga ne mumuzaayo so oba oli awo mukuwanyisiganya amaloboozi kusange nsanga wano biki yafunira endowooza naye ekyo kyaggwa nekivaawo era gwokizizza ekyo kiki kakati kolaboti kamugiremu kubanga ekituufu nkimanyi tubayita ebigogo nga 11 Novemba tugenda kubeerawo nesho ey'ebyafaayo tubegayiridde bambi mujje temutukkiriza kukaaba kubanga ffe tujja kaaba banaye mujje mutuwagire tetwagala kaaba ngenda kuza omwezi 11 kubanga enkuba kwolwo tejja kutonya omwami ye yakukkiriza okujja okupafoominga yaguze ne tebo ya miliyoni 2 nga kuliko omusajja munne ono digi jayanti ng'agenda kuva ku stage naawe nga yavaayo n'akuba emmeeza n'amala n'agikumbabumba n'agikunganya n'abivaamu kale mugambeyo obugambo bulungi mukamera tugenda kubala lugogo nje tubasanyuse bafani ba bizonto era omulina omwami wono obugambo obwo buwoma bwe buti obusubirawo nomwami temuga nedda ogwokuyita abantu mubizonto nagwekwata soko oteke wakazonto akatotulye yagula dda emmeeza ate omuyita emirundi emeka yagula dda abantu abalowooza nti nno temukyali mwembi abantu okusinzira ebyatambula walowooza singa tubanene tukyali fenna singa tebo teyagiguze neba naye competition eyinza okuba nnyingi nnyo kuobya ebiseera mugenda okuba nti mukola show yammwe abamu batandisa obulisa ne bagamba nti kati abayimbi b'ebweru abe basinga ndoozi okutwala audience ennene wano mugenda kukikola mutya nga mmwe abakomedian twagala okutwala omusango n'okutegeeza bannayuganda ntusazeewo nga bizonto tusangulewo ebyafaayo bifuukidde abantu ekizibu nga balowooza nti abantu b'ebweru bakabi bannayuganda bajja kusala omusango ogwo bategeera ani alina okubeerawa laddi tukimanyi bulungi nti weebali naye tetubatidde bajje kale tweyanziza